بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala nanyini matende gonna nanyini buyinza akyatuwadde obulamu n'atuwa n'obusobozi. Allah buwongezezza nga bw'atubwayagala. Buli omu awangadde okusinza ku mbeera Allah azza wa jalla gye yamuteekateekera nti olwaleero bw'otyo bw'olina okuwangaala, kkiriza oba gaana mu mbeera zonna. Abawangadde nga buwongedde oli bulungi gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kyekimu ddiini y'obusiraamu nnungi ate esanyusa. N'awangadde nga si birungi tolina kyayira kyakwogera, ojja kugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ye Allah yasunsula alhamdulillah ey'ennaku n'alhamdulillah ey'essanyu. Bino buyinza bwani? Nabagambako olumu wano nga twejjukanya, bagamba nti ate ffe abantu olumu tumanyi ogyesunsulira, bagamba nti bwe tebitambudde bulungi alhamdulillah, bwe bitambula bulungi alhamdulillahi rabbil alamin ya rab. Nako nokasakaga nti bitambudde buki bulungi, naye nedda kisigala kyekimu alhamdulillah oba alhamdulillahi rabbil alamin mu mbeera ey'essanyu oba embeera yaki. Tusigala tugaa nti amatenda majivu gaani? Oba okkiriza nti Allah yasazeewo neibawo si yakoze ebyo byoyagala. Ish hayataka mutma'innan, wangala obulamu bwo ng'oli mutebenkevu bulungi, wa muqinan, era ng'olina yaqin, okakasa bulungi nnyo bi anna la ahadi yastati'u an yaghliqa baban fatahahu Allahu laka mahma kan. Tewali n'omu ayinza kuggala mulyango gwo nga Allah agugudde. Musiraamu tebenkera obulamu bwo. Tewali n'omu atajja kubaayo, tajja kukola ki? Waliwo enjogera z'ekimisiri eyo tezirimu switi wa akida bulungi, zimanyi okugamba olumu, era ffe tuba tubyogera nga tuseka, aga nti omusajja oyo omulaba buli kimu akisibye n'emikisa gya Allah agisibiddeyo. Njogera eyo mujuga bweyogera babi khalish babu rahmat rabbika tinzil, mbwe yakuggalirayo n'agaana n'emikisa gyani. Naye ekituufu kiri nti muzikiza tawhidi etuufu tewali n'omu ayinza kuggala mulyango gwo Allah gwakoze ki? Gwagudde. Ate tewali n'omu ayinza kuggula mulyango gwo Allah gwakoze ki? Kati lwaki totebenkera mutima gwo notandika okusoma fikihi waffe? Ogyemu ki? Stress. Obulamu bwonna buwangaala bulina kutambula bwe butyo, kubanga Allahu azza wa jalla yateekateeka butambule butya? Bwe butyo. Okategedde musiraamu? Bwe butyo. Emmere yali ekubuze bwe butyo olina okuwangaala. Oyagala ogijje luddawo nga Allah yagamba nti wali tojja kulya. Ate simanya emmere gyagala sibifunye, tojja bifuna. Just beera ng'olina yakiini nti ebyempitamu oba ebyo byempitamu Allah yabikoze ki? Yabikoze. Tukyali ku bukulu bw'esswala. Ndoza muhulidde makuliseyo ogwokubiri kuba twakomawo okukola netwogeramu kati muraja. Obukulu bwaki? Bw'esswala. Twali tuyingidde kwaziina, era ekiyitibwa al adhan twakitambulako emisomo kati ng'ebiri, naye omusomo ogwasembyeyo twayogedde ku nsonga eyitibwa adhanu al munfarid, okwaziina kw'omuntu ng'ali bw'omu, wal jamaa, n'okwaziina kw'abantu nga bazze mu masjidi nga esswala emaze okukola ki? Okusaalibwa. Adhanu al munfarid, okwaziina kw'omuntu azze ng'ejjama ewedde, ate nga ne masjidi basaliddemu ki? Kiri kiti ekyo kyetwayogeddeko ndoza lutewedde. Alo batabaddewo tubaddemu
tubadiramu nga tubagamba twabimaze okwazina ko omuntu azza obwomu nasinkana nga jamii ekoze ki man salla munfardan tubadiremu kati nnyo man salla munfardan bojjanga ogenda kusala bwomu bibaldatin udhina biha ngoze mu kitundu bayazinyedda so kiri n'okusala bakoze ki basadde fa in iktafa bi adhanihim ajza'ahu ne bojja n'otaddamu kwazina kikola maki amakulu esala etambula buki kasitabera nga bakoze ki bayazinye n'okusala basadde wa in adhana wa aqama faqad ahsana naye singa Allah kusaasira nakuwa tawfiqi n'oyazina n'okima n'okola ki faqad ahsana ate gwe oba okoze ekisinga okubeera ekirungi mukategeera Islaamu tugana kwazina kubanga ejjama ekoze ki ate bwe tuba twazina tubeere siriyasi simanyi lwaki abazina ku muzindalo bazina bulungi ate abyazina bokka bazina bubi n'omusajja abadde akola kyona mbukubanga yekolera bibye naye mwogere mu omuzaalo tiyazina ate nga yazina buki okkirizibwa okujja mu jjama ng'ewedde nga butodde salaamu awo n'oyimirira n'oyazina naye tokanga bano basaala mu ddoboozi erya ki ery'empolampola n'omala n'okola ki n'okima n'oyimizaawo ki fakad ahsana goba okoze kirungi nnyo wakadhalika nabwe kityo idha fatatuhu aljamaa singa osinkana jamaa ekoze ki oli twali twogera ku omu bayazinya dda ne basaala naye nga yetasadde bambi ayinza okuba akeereye so kiri ali mu kitundu kyekimu ali wenamuŋŋoona yawulidde omuzindalo gwawa gwenamuŋŋoona kati mu nyumba ye wali agenda okusaala era asobola okwaziina n'akima n'amala n'akola ki oba asobola okukima obukimi natakola ki naye singa aba tayaziinye n'akima bukimi aba asubiddwa empeera mukategete obukulu bw'okwaziina mu bukulu bw'essola wakadhalika nabwe kityo idha fatatuhu aljamaa singa omuntu ajja nga ajjamu emukoze ki wa hadara fi masjidin qad salla fihi ahlu najja mu muzikiti ng'abantu bamu bonna bakoze ki fa in iktafa bi adhanihim ajza'ahu singa ajja n'agamba naye n'akima bukimi n'asaala kiba kirungi kyakoze so tekola ki tefa naye wal awla an yu'adhina wa yuqima ekirina okubeera better best aboluzungu kirina okubeera ki best ekirina okubeera ekirungi era kwe kuba nti n'oyazze mu masjidi nga jjama ewedde naye ayaziina n'okima n'akola ki ebyo bye twasomako ku mulundi oguwedde mu bukulu bw'essola wansi w'omulamu ogamba nti okwaziina kuba tugamba nti oyinza kusala ssala nga tutegedde biki biza kubeerawo bifo ki ssala ekyokubiri kitwalaba al adhaanu lissalataini al majmuataini nsonyimu kati nnyo okwaziina ku ssala ebbiri z'obeera ogasse essala zibakoze ki z'obeera ogasse ogeza osadde dhuhuri naani ne asiri mu biseera byaki ebyaki bya asiri ako madhhabu mu biseera byaki ekirala bya dhuhuri nago madhhabu kwakaga madhhabu mukamanyi assalamu alaikum kategeeza ki okutambula naam jazakallahu khaira okiyasa omanyizeemu kasita olya nga wetera otambula omanya kiyasa ekoze ki madhhabu 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 si adhhabu madhhabu bagandi kali madhhabu ga gonde enkola eyo nkola naye tebakola nkola kusinza ku bwongo bwabwe buli basinza ku irimu gyakola ki nga buli tulina abashafiiya bamalikiya bahanafe ne bahanabira kati okusaala asiri mu biseera bya dhuhuri madhhabu malamba gali awo n'okusaala dhuhuri mu biseera bya asiri nago maki madhhabu malamba naye ffe twagalamu byakwaziira na kima tetugenda genda maki waliwo entegeera n'enkola mu bayivu egamba nti omutambuze akkirizibwa okusala ku ssala n'okuzigatta so kiri naye akkirizibwa kusaala ezo ezituuse ebiseera byazo oba kugatta ezo ng'ebiseera byazo byakoze ki byatuuse temulwawo nnyo wano kuba gyatuukira ekizibu kyekiriwa kyategeeza singa abeera mu lugendo n'ayimirira asaala edhuhuri
waliwo abagaana okusala asiri ogisika gye bali basiraamu temukyewuunya ekyo gye kiri nakubuuza nti lwaki tiyanti Allah tammanja kitanaba kutuuka yetayawukana kyakugatta sola takyawukanako yagamba nti wemba bakugatta sola bbiri dhuhuri na asiri dhuhuri njiyitako nentuka kwani kwa asiri etuuse ebiseera byayo nensikanaani naye nga yetakirizibwa kusika asiri kugisa kwani abo gye bali sisamba musinka muwekuhaaga ne ku 5 mwebuuzeko mukole ki gye bali waliwo n'abagamba nti obusiraamu bwatuta ne batugamba nti omutambuze agatta essala ye nga bwasala dhuhuri asikanaani ne asiri mukategedde ako kati abo mukwazina n'okukima bakola batya kitagala al adhan lisalatain al majmu'atain okwanzina kusala emmeka ebbiri zino zibakola ki zibagatta obuki kubanga tugatta dhuhuri ne asiri magaribi nani fajiri eri bannamunigina tugattanga fajiri musiraamu era omanyira nti omuntu yasadde fajiri nga watambuddeko naye mu safaari nembeera mwenna muli mu nnyonyi oba mu lyato oba mu mmotoka ne mutuuka ewantu n'agaana okugisaana yeebaka nagakasa ndi mutambuze n'agigatta masonyiwe oyo si yankoloza naye ekyo kikoloza ekikola ki kikoloza okubanga ye muyirimu gy'ayina asobola okugatta fajiri kusala nki fajiri wallahi tebagikola ki tebagigatta na sola ki endala naye kyetukolawo kyekino oyaziina ku sola esooka tugeze ngenda kusala dhuhuri nani ne asiri njaziina ku dhuhuri nenkima nensalaani nsadde meka olwo bbiri tufenda abasiraamu oba ndiramu nsadde meka bbiri bwe mala okwanziina dhuhuri nenkima dhuhuri nensalaani dhuhuri siraamu tekana tonjawo njaziine dhuhuri nkimye dhuhuri ate nsala asiri temubeera ng'olwo gwe nalabye nga alipotinga ebikwatagana n'enjaga naga nti poliisi ekutte abalima enjaga babadde balima enjaga nga baginywa kati ate waali wenyini nyini ng'ate enjaga poliisi eri mu Georgia naga nti enjaga enywedde poliisi kati kubanga omukka gwamukoze eki gwamuyingidde naga nti enjaga enywedde poliisi era enjaga ekutte poliisi n'abaginywa kati tembeera ng'oyo nga muliraanye ekifo kirimu enjaga omanyi wabitabo bengazi wali oyinza okulya n'ekifo ekyo naawe n'ogaa nti njaziinye dhuhuri nsaddaani dhuhuri njaziinye dhuhuri nkimye dhuhuri nsaddaani bwe mala okusala dhuhuri ate bwe ngenda okusala asiri syaziina nkima buki mukategera basiraamu bo batyo basaala esswala nga mulimu okwazira n'okima ku muntu omutambuze esooka gyayaziinirako n'okima n'akola ki bino binyogera nabanga ebya bulijjo naye basiraamu tebabimanyi nange nali sibimanyi sala Allah sase tubitegeera rabbu osinkana omuddu ng'agolwa mu ssala ya safari nga ali awo byakola tabikola ki kasita omala okwazina essala esooka n'ogikima n'osalira kabbiri oba lakasatu ku magalibi teziba bbiri ziba meka bwe yaziina magalibi n'okima magalibi n'ogisaala kuyisha bwogenda ogisika ogise ku magalibi okima buki bukimi okadde kwazina n'okukola ki atugende ku mulamwa gwaffe olwaleero insha allahu taala weda sina kutandika bismillah assalamu alaikum olwaleero ma yushra'u lahu al-adhan min as-salawati okwanzina kuno kukoma ku salati okwanzina mu dini yaffe y'obusiraamu kukoma ku salati kukoma ku salati ittafaqa ahlul ilmi ala anna al-adhana innama shuri'a lis-salawati al-khams al-mafruḍa bananyini ilimu kati andaba omulungi nampuliriza abo masikini mbasirimu nawe nga tolimu bananyini ki bwe weyingizamu bibyo ne bananyini ki girimu beegatta betusomako bonna ne bagamba nti okwanziina n'okukima kikoma ku ssala eza faradha emmeka awo newalimu ebigambo biwanvu nnyo okwanziina n'okukima kukoma ku ssala emmeka amakulu nti watogenda kusala zino essala 5 ezimanyikiddwa ebikwatagana n'okuwazira n'okukima byesonyiwe n'agenda mu maaso wala yu'adhan teri kwanziina lisalatin ku ssala yonna yonna ghayriha etali zino emmeka kal janaza ng'essala y'omuki akutukaterezeemu ng'eddwa y'omuki
yomufu wal witri ogenda kusala witri zo toyazina tokola ki wal idaini wa ghayr dhalika nisala zaidi meka tebakola ki esala yomufu ani wala kibuddeko ngojje konze nga bagenda kusalira mufu ne bamala okwazina ilimu jerimbi ale etambula imbyala ate ngambyalo mategeza kumpire Kampala okumpire Kampala byalo nakawuka wala si Kampala oyo okwazina olaba abantu bazinira mu kabuli nga bagenda kutekayo maiti tumikiza banko kati fe tusome binaffe tugamba okwazina n'okukima bikuma kusala meka tewali sala ndala za kwazina nakola ki nakima kanotinge bulungi imani izo kubera kulinnya ekiro mu layiri ono malo kola ki okwazina obokima ebyokola bibyo si bya buki kino kitwale mu ngeri zino wammanga nti esala za faradha kwe kuli okwazina kokka nga bwe kiri mu nkola ya wano mu Kampala omuntu abeera agenda kuwasa abawoluwe bali wano bajja kunsonyiwa asobola okuba nti akuŋŋanya banne bamuyambeko mu kuwasa ku mukyala asooka so kiri nakola ne meeting ezaki ezalubaluba kati kitwale bwetu lubaluba nagweno nawa neeringa wipaze emmotoka kwakola ki naye tetumuwa chance yonna ng'asooka amumaliriza addemu atukolereza meeting mbagenda kuna bakubiri era ekigambo kyetera okukozesa nkijja wano mukwazina n'okukima esswala eya sunna tebaziina n'okukima tebakola ki kati gwe bwomala okuba nti ofunye ono asooka biwedde addako genda nga bwokoze ki weekola ki genda nga bwoli n'esswala eya faradha gye baziinirako eza sunna tebakola ki tebaziina kebere ya mufu kebere ya idi tulivena oba esswala ezisigaddeyo enki oba istisqa enkuba eyinza okubeganya okola ki okutonnya twaga tulajanire Allah tumulajanire akyuse mu mbeera y'obudde enkuba ekole ki etonnye atugamba tumale okwaziinamukko soka tusaale nedda batugamba abayivu bagamba nti anna al adhan li'ilam bidukhuli waqti as-salah kubanga okwaziina kitegeeza nti ebiseera by'essala bikoze ki bituuse wal maktubati hiya al mukhassasa bi awqati muayyana essala za faradha ze zina ebiseera ebiri limited so kiri ate sunna waje sunna zina ebiseera bingi nnyo byaki oyinza okuba osala kabuli yanze nga asala baadiya so kiri oyinza okuba oli mu kusala sima osala ya haja mujita kya essala y'okwebuuza ku Allah sharti istikhara oba haja nze nga asala duha kasatu namala okwazina nsegenda kusoma mukwazina onasala witiri onasala ki ndala kati kitegeeza nti zino essala zirina ebiseera ebirimitedi zisala zaki za faradha zebazinirako ki zokka amma salatu ljanaza falaisat bisalati ala alhaqiqa akwenjagala okuterezamu kolwaleero amma salatu aljanaza mweje mwite sala y'omuki ekituufu nti teri mufaina sala bilhaqiqa akubenkasako kitegeeza nti byogera mbambi manyi ne bilhaqiqa amazima agaddala ekituufu kiri nti tewali mufaina ki era oyinza okubeerawo ng'olinamu olungu bangu banti wayi bajja kunsaalira baba tebakusaalira manyi lwaki lumanyi lwaki basiraamu olabino wammanga idh la qira'ata fiha wala ruku'a wala sujud wena sala gy'omanyiyo nga teri mu kusoma teri mu kuvundama teri mu kutama so bwe twattereza enjogera entuufu yandibadde enjogera eyogerwa twanegere tugenda ku dduwa ya mufu naye siki mufu talina sala eteyitibwa sala eyitibwa dduwa yaki era ekikulu ekigirimu kusabira mufu nti Allah musonyiwe Allah mukole ki mukategedde basiraamu so bwogenda okuyimira bulabe nti muterere tugenda kukola ki mwogere kimuganye okwogera muterere tugenda kukola ki tugenda kusoma dduwa ya muki
obeera mutuufu. Naye professor yakino tegagamba nti essala gye muyita essala nti ya mufu eyo si ssala wabula yitibwa ki du'a al-mayyit. N'ebitabo bino tuba tukiwanike eddwa y'omuki y'omufu naye si essala yaki ya mufu. Era mutumusabiramu Allah ebintu nga bibiri byokka ebikulu, Allah musonyiwe, Allah mukole ki. Ne bw'ojja n'oyimirira nga ebisigadde tobimanyi noyogera bigambo bimeka? Allahumma ighfir lahu aw ighfir laha, Allahumma arhamu. Gobeera omaze okumala eddwa y'omuki mukole w'Islaamu. Naye ate essala oteekeddwa okubeera muki ne kiraa ne sujuudu. Ekyo nno kinootinga nti kebeere eddwa y'omufu nga tugenda omusabira. Era situgamba nti Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah qad qamat as-salatu, tukola ki tetubyogera. Ekyo nno nsonga nkulu. Wa mimma warada fi dhalika hadith Jabir ibn Samra radiyallahu anhu qala sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-eid ghayra marra. Nasanu mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-eid salayaki wala marratayn. Nasala naye emirundi mingi kyategeeza sigu musemeka sebiri bighairi adhani wala iqama. Sahaba natugamba Jabir radiyallahu anhu aganti nze nasala nombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sigumu semeka amakulu emirundi miki mingi. Naye esala yaidi gitwasalanga timwabeeranga mukwazina wadde okukola ki wadde okukima. Ekibuzo kigenda kujjawo mu maaso otubanga tuli ffenna so kiri kibuzo kyekijja wangi. Assalamu alaikum. Ekibuzo kigenda kujjawo mu maaso sibo kiri kibuzo ki nze akimanyi so kiri ate kimugaa nti kigenda kujja nti kinatuuka. Ekituufu kindi kyagenda kubuuza kati bwe tuba tugenda okusaala essala zino ezitali za faradha ng'ate za jamaa tukola tutya bannaffe okuba nti bayimirira tukole ki tusaale. Si kibuuzo ekyo. Tugenda mu ssala ya Idi so kiri essala eyo teriko kwazina nakola ki kati tukola tutya okutegeeza bannaffe nti essala ekoze ki. Kyabuuza nti kaifa yu'lin an as-salawati allati la adhana laha. Tuyinza tutya okumanyisa bannaffe nti essala etuuse mu zino essala ezitalina kukola ki kwazina. Tuli ffenna Abasiraamu tubamanyisa tutya? Waliwo ebigambo bingi naye kusaba ojjemu ebimu ku bino. Oyinza otya okutegeeza abantu nti Idi etuuse? Bakuŋŋaanye mbadde mu takbiraati Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar antu baliranye Bengaazi la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. So kiri emali ndagamwongereko manyi tukibya zaidi muzimanyi naye nazo zikoze ki ziganye. Naye tugende maaso inshallah tujja kuterera tambo etu wetandika musasi nno abagenda okuddamu abaana okusoma. Abayizi bakomawo mu kirasi ng'ali mu kirasi naye ng'akyali waka kubatamu yakola ki yakadda mufumbo muzzaamu ateerera amanye nti kati nazze kukola ki nazze kusoma. Kati naffe tukyeseetinga tuve mu holiday yemuze kumunda ekitundu tukole ki tuddemu mu kirasi tutere bulungi nnyo. Kati manyisa nti abantu nti essala ya Idi ekoze ki etuuse. Dhahaba Shafi'i rahimahullah ila annahu yunadi likulli salatin la yu'adhin laha biqawlihi. Omuntu bw'abanga agenda kusaala essala mu zino zenna essala ezitali za kwazina so kiri ng'essala ya istisqa eyokusaba enkuba, ng'essala ya kusuufu okwatibwa kw'omwezi naki ne kusuufu omwezi n'enjuba, ng'essala yaki ya tarawihi, ng'essala ya Idi. Mutegedde bulungi ezo n'essala tezirina kukola ki. Naye Imaamu Shafi'i rahimahullah agamba nti omuntu bw'abeera ng'agenda mugenda okusaala essala ezo agamba abantu ekigambo kino as-salatu jami'a. Mutekyulira ekigambo ekyo as-salatu bakyogera batya kale tukyogere mutuulire bwe mutyo mukyogera bulijjo mukolona as-salatu jami'a ogenda okuleka alatadako nti yarhamukumullah so tekubeera as-salatu
jami'a ekyo kigambo kya Imam Shafi'i agamba nti zile swala zitalina kwazina nga za jama watugenda okutegeeza bannaffe nti tugenda ziyimirizaawo tuga nti as-salatu jami'a as-salatu ووافق الحنابلة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء ne Imam Ahmad abagobezi bagamba nti naffe ku sala ya Eid n'okwatibwa kw'omwezi n'enjuba ne sala y'enkuba naffe kye tukola ki kye bagamba batya as-salatu sigamba nti qad qamatis salatu qad qamatis sala esala koze ki eyimiridde bagamba batya as-salatu jami'a qaida muslim kazibu kanzo kubera kazibu ngo cyali mu jimu ba unabo wengide kene mukishimishi sikaki sikazibu as-salatu jami'a o cyali mu jimu ba ukabera kachi kazibu zibu na Yesu Allah agonze ya Rabb as-salatu jami'a kikigambo kyabakola ki kyebogera wal hanafiyya wal malikiyya fil kusuf faqat bo aba imamu Abu Hanifa naba imamu Malik baga anti fetukole ekyo tugere kigambo ekyo ku sala ya kusuf kukwatibwa kwaki kwanjuba ebitali ekyo sino kitogera tuyimira buyimirize tukola ki netusala naye ekitufu tugamba nti ku nsonga eyo tuyimirira wabera obujuzi bonna nga boogera ekigambo ekyo nti as-salatu jami'a tugenda ki bwe banga tebuliiwo tuzogamba nti kirungi okukyogera naye tukimira kugamba nti kirina obujuzi kikola ki kukiva mukitegeero silamu ekyo kuba bajaga nti obujuzi bulidda wa hadithi erudda abantu bikola ki zino ndaba zabaki zamanyi ku kigambo kye kiyinza okwogerebwa okubanga mugenda okusala essala ezirina kwazina nakola ki nakushima mukati wasilamu kirungi ekikola singa otegeera obujuzi bwakyo webukola ki webuva era tukiremerako nnyo nga tutegedde gye bukola ki gye buli bwekitwale butwazi nti essala etali ya faradha terina kwazina nakola ki naye bwosinkana akyogere nti as-salatu jami'a tojja na mugo gompola kumbuza kyakikoze ki gyakijje alina wakikola ki fikihi bwati bwakola ki bwatambula agenda nagaziya kifuba fikihi ono si mulungi kubeerawo nga ekifuba kyonna kifunze bwe kiti oba wakateekawo ensonga eno nakuwono olinakuweeno olaga nze nteekeddwa okuba ngenda n'eriwa oyinza okubeera mu ssala nga ogoberera madhhabu ga mirundi eki ena naye nga bwova mu muzikiti oga nze ndi wa Shafi'i naye nga mu ssala ya Shafi'i neya Maliki neyani mwogera mazima waliwo nasala essala nga ya Shafi'i ekaeka wali ya Maliki ekaeka hata na Malikiya nawe nyini bayingira mu ssala bagamba nti ba Maliki ninga bakola bya Maliki batakola mujimanya ekyo mbawe kimu kyoka abamu basale mikono jirudawa jiwansi mwayi mutera ekyo aga nti Allahu akbar nakiti karudawa baga nti abagolezi ba Imam ani temuwayiza wasilamu Imam ani Maliki ninga kitufu Maliki yakola ekyo tokera mazima Imam Maliki batu yakolanga nga mu kitabo kya Imam Maliki rahimahullah al-Muwatta bayogera ku sunna z'omusala yasamu okuzinga emiki ekitabo kyeyeke nyini yagamba nti okuzinga emikono ki kati ate baba goberezi bagamba nti emikono tebakikola ki mukategedde ako naye sagala mugendeyo nyeeyo naye mukategedde tweze nkyekali naye nga kyava ku ki waliwo abamu ku basoma ku Imaamu Maliki ne wajja nga bamaanyi nnyo ne wajja abala nga bagenda obbasomako kati bana bajja okusomako nesoma ku Maliki basinkana iremu obukosefu nga takyasobola kuzinga miki bwe yagenda obbasaaza omanyi abantu babo omanyi ekitiibwa bwe yagenda obbasaaza essala nga talina busobozi buzinga miki olw'obulwadde bwakola ki bagenda okulaba nga abasaza ali balega nti mukama waffe kyakoze enkola gemadhabu gadi nabo ne baddeyo ne bakisomesa abalala naye bwe kinonyako mu bitabo kikulaga nti Imam Maliki tali mu bantu baga nti emikono tegikola ki ye agamba nti okuzinga emikono kiri ki kiri sunna ako nno kekamu ku bintu ebisokusinkana omuntu agamba nze ndi wagundi ningakola byani kati abasala nga batadde emikono baga nti ba Maliki ate ekitabo kya Maliki kigamba nti okuzinga emikono ki sunna sibe kiri mulimu n'ebirala bingi naffe bagamba nti ba Shafi'i Imam Shafi'i nabi agamba nti bino nedda ate gwe musala byokola ki byokola katukirize tubeere mu ssala buli mwasabe Allah kirize ssala gyakoze ki gyasadde ekiddako awo wansi sekagenda kukuta inshallah katumaliriza kati ekibuzo bwina kiwandika kiwandiike wewali oba kise ku simu awo wansi
tusoma ku nsonga ky'olwaleero okwaziina wansi w'omulamwa ki mu musomo gwaffe ogw'okutaano obukulu bwaki okulaga obukulu bw'essala oteekeddwa okumanya obukulu bwaki bw'okwaziina n'ebikwatagana n'okukola ki n'okwaziina. Kati tugenda kuyingira ku nsonga ejja okuggwa ndowooza emisomo ng'esatu mu maaso insha Allahu taala eyitibwa shurutul adhan. Buli ali wano mwaziinyi kakasa bulungi nti mwaziina naye simanyi mwaziina naye ku thermometer gye nakoze mu mwezi gwa Desemba mufa abatudde wano mulimu abaziina ebifu okusinza ku kyennafunye kuba mu Desemba mbadde ne bayimaamu abali mu plus 10 naye bwe nkola interview nga tubawa interview y'okwaziina bayimaamu nensinkana nti ku 10 ekyo kuliko 95 kwaza tebakumanyi. Kati ate bwe dagenda kubumu abasaala obusazi mabega waabali ate bali bakaki munzikize magayo kigambo nti ffenna bali ontwaziina naye twali basitwaziina biki bituufu naye nga twaziina temugaa nti mbajjemu okwaziina kwammwe era sibagobye mu ddiini ya Busiraamu tuli baki naye okwaziina kuyinza okubeera kuki toyinza kwaziina nga tomanyi bulombolombo bwakwaziina noba ngu yaziina bituufu bwekiri shurutu al adhan obulombolombo oba obukwakulizo bw'okukola ki bw'okwaziina. Era ennamba esinga obungi wane wantu wagyetagisa okuba nti yetegerezaawo nnyo kuba abaasaledde emyaka emingi bakama baffe abasaala essala ennyingi naffe abakataliga okukola ki okusaala. Ekituufu nti okwaziina kulina obuki si kujja buzino yaziina lugati okaziina nkoze ki gye bujja mu maaso tujja nakulya ku kigambo ekigamba nti singa omuntu abeerawo nga muyaayeyaye bwayaziina bituuka era tusaala. Vubuka liri awo liringa nze bondaba masikini nirinnyo ku njaga libeerawo lizanyazanya n'abakyala ate lisajja ebyo tuyinza tugamba nti yaziina ekyo kimu bwe tutugamba nti yaziina lyaziina bibeera bituufu tonyenya mutwe tujja kubikola ki tujja kubiraba insha Allahu taala. Era singa mbeera njaziina ntudde obanga nyimiridde ekituufu kyekirwa ku byombirire olaba erimu gye mulina musimbako nesiira tolina kuyimirira. Assalamu alaikum sallallahu sasiri ya rabu awenyingira nze ndabawo ya rabu ndabyewo da dukhulu alwaqt ye condition number 1 kwakuliza kola ki akasooka musiramu tekakutanda n'oyaziina dhuhuri ng'eyingirayo ku ssaawa 6 n'eddakiika 59 gwe n'ojaziina ku 6 58 ebanfu mwategete mu conditions obukwakulizo sekamuza wita batya eri tugenze ki obukwakulizo bali wita batya kyakugenzeeko obukwakulizo obulombolombo bw'okwaziina akalombolombo number 1 dukhulul waqti okuteekeddwa okugenda okwaziina ng'ebiseera by'essala bimaze okuyingirawo naye singa ebiseera by'essala bikusanga mu kwaziina oba yaziinye ebifu seka tota seka Ibrahim kino kyenyogeza sikyogeza maanyi naye nkyogeza wano wenkisoma oteekeddwa okumala okulinda time emala okukoona osooka okole ki nze nkuwadde ekyokulerako nti dhuhuli etukasaba meka tugeze bugeza 6 meka 65 gwe singa oyaziina ku 649 oba yaziinye ebifu otegeera obukulu bw'okwaziina oba yaziinye ebifu ne bennyini kiringa okugamba nti essala etuuka ku ssaawa 65 gwe n'ogenda ku 649 n'obutikitiki 2 n'ogamba nti Allahu akbar naye tuuka nga omaze okuba ki yonna gy'ogenda okusaala ebeera nfu. Makategeta Islaamu twegendereza nnyo ekintu ekiyitibwa akwakulizo kya terms and conditions. Kasita airtime gwa ku ssimu okuba condition egamba etya olina okuba naki
ate temugamba nga simu zammwe zaweddeko airtime kubeerako sente ziriko naye nga tekyasobola kukuba mukiwakana ekyo obako n'ataano nga tetandikira ku nkaaga sibe kiri naye ng'olina kameka so kibeere jjo kebeereko kolabe naga nti ziweddeko ziba teziweddeko oba olinako eziriko naye condition zimala kuwera zebaagala nti wano essimu okuyitawo tuva ku siringi 7.5 bw'obeerako n'enkaaga mu 5 oyitamu you don't have enough ki omukazi ng'ava yakumanyira mu matugo you don't have enough credit kakazi kebaleeta si basajja natagamba nti you don't have credit you don't have enough nanzayo eri ku kigambo kya mukwano gwaffe twali ekachungira eyo balina bateekawo emiti abaana basomera wansi emiti gyaffe ne basaka embaawo bwe twamutunuzaamu kamera ayogere ku bizibu balina naga nti we don't have enough classes zo tezikola ki tezimala talinawo kizimbe nakimu naye ng'emiti gye balinawo egiriko embaawo tegikyabamala najjo ate sinaba otusimbirayo emiti nosirako embaawo enough classes twakikola ki kati na wano time emala kukola ki emala kutuuka basiraamu bw'oba oli mwazinyi tuyambe wadde oyazinirawo kebeera ku budde nga bukoze ki batugaba bwe bati yushtaratu it is a condition lil adhani an yadkhula waqtu salati al mafruḍa kyateekwa era kalombolombo kakwakulizo okuba nti bw'ogenda okuyingira mu kwaziina ebiseera by'essala ya faradha bimala kukola ki fala yasihhu al-adhan qabla dukhul al-waqti okwazina ko yazina oba ofuira mbuzi mulere singo yazinange bulede kikemu anne njugira mu dakika ki nemi chimanyi twali bazinange bulede kikabiri twaliyo jiba liseka ngabo ku muziki tugwa basala chimunti bazina naye tabanyi sala baziniramu twandigambye mukama nti bofunda ko nakeri okwazina yandi bakale ko mwayo tugenda okubalansinga ebibi tukosa formula ganti akhafu dharar abagamba nti ebibiri yondako kimu otunulya mbina ebibi byakutayiddewo ebibiri noga kiriwo ekisinga okubeera ki okutisa kiro y'amayinja ne kiro ya pamba kati wano omuntu ategerera nga nze bwe ndaba ntegerera nge masikini olwo size gye ndimu njogerayo mangu nnyo zonna kiro tewali njawulo eriwo ey'amayinja so kiri wampudde kiro y'amayinja neyaki ate omuntu alina entegerera munda muliaga nti amayinja gajja kunnuubula nfe naye pamba tajja kunnuubula nfe bonna bagenda kufa so kiri naye enjawulo eriwo gimanyi ono agenda kufa anuubuse ono afe simaati afe ng'ali kirya buki aliwo gosoma okugamba aliwo afe ng'anuubuse oba afe bufu naye waliwo enjawulo awo bwana bakoze ki wallahi enjawulo weeri naye ng'ofudde seka omutukota yamamu kati kitegeeza nti tulina okutunula ebintu bino atisiti okwazina nga tebinaba kutuuka oyazina obanga bw'oyiseewoko ngategedako kubanga bweyazina nga tebinaba kutuuka oba tuyazinye nebeera oyazinye ebibeera biki naye namba esinga obungi emizikiti gyonna ogwaffe ogwa wano kaliruddako abantu balina obupande mu mizikiti obwatimbibwako adhaani nga bugenze emyaka egi va ku buno obwenda kasiro neno ku tawhidi buno bwa digito bukyuka mangu nnyo babukyusakyusa buli lunaku kumpi naye tulina obupande eyo mizikiti egimu nga bumaze emyaka egi dhuhuri 7:15 asiri 10 ki kali awo mwazinya lookinga niba baalima magalibi saawa emu isha isawa meka sawa 2 so kiri awo na baziina ebituufu waliwo baziina baziina bifu kuba kati bwogoberera olwaliro tuli mu January nga bwe yaziina bwe yaziina mu December si yaziina mu January byakyuseemu kati magalibi sawa meka emu n'eddakiika 5 kati akapande kali count magalibi sawa meka emu 15 nabo gye bali nakwata omuzindalo Bilali Allahu akbar tiki emweweze oyazina sawa yazina sola
kati Bisiramu twegendereze nasaba nejjana namaze okwazina ate omwazinyi asaba jjana asaba singa okwanvuwa kubanga hadisi egamba nti omwazinyi bagenda kujjanga ensingo zaabwe empanvu nnyo nnyo ziri waggulu nnyo babuze nti bani abo nti abaali bazinyi so Allah kituwe ya Rabbi okola kwa bulungi bw'okwazina hadisi weeri bagenda kujjanga ensingo ki ensingo bewanvuwa kati akalombe akakola ki akasooka naye kano kanootinge wansi illa fil fajr ala masayati tujako kwenda illa isala ya fajiri yate inamuko kunkizo mukutoka kwa ebiseera byo kwazina isala yaki yefajiri tujitegedde fajiri yani swati ki saka luwalabu nimwambi vunla moza nti fajiri yani eyo kuki eyo kumacha yamambi akakoze ki eyo subuhi ila sigalo ngatajitegedde ngwe isala yo kumacha ngambi akoze ki kubanga bula uli fajiri aga nti isala ya fujuli obononefu bajita fajiri mambi akoze ki nga asaze si fujuli isala ya fajiri eyo yende mu kubigambo tuyinza okwazina ng'ebiseera tebinakola ki naye n'ebigambo ebiriwo nabyo bingi nnyo mbadde nsekamuza wadde mugamba nti sekamuza okimanyi nti okwazina ku fajiri tujja kyogerako temutya okwazina ku fajiri atathwibu ebeera kwazina kusooka okusinza ku bayivu bewandiika bitabo tathwibu mukimanyi okugamba nti as-salatu khairu minan nawm esala yesinga otuki kibeera kwazina kusooka oba kwakubiri fatuwa amaseka wamaseka wamma nze badde manyi nti mubasomesa ku byokwazina nzanya buzanyi naye ndi siriasi seka ndi siriasi as-salatu khairu kali mumwe sirikire bikimu gina kikola bujyankona koja kikola ko inshallah as-salatu khairu minan nawm kibena kwazina kusooka bakwakubiri temufa toyomba totunulya munno akwawukanyeko sigala ngokulinze ki ekulinga Muslimu. Assalamu alaykum. Wa yustahabbu idha dakhala alwaqti an yu'adhdhina fi awwalihi kusala ya fajiri batugamba abayivu kiri mustahabbu kiri musunna kirungi okwazina okusooka ng'ebiseera bituuse ebya fajiri abasookerwako bakiraba liya'lama an-nas aw liyu'allima an-nas fayakhudhu ahbatuhum lis-salah abantu basobole okuba nti beteekateeka bagende bakole ki onakuwadde ng'ebiseera bituuse ab'okubiri bagamba nti ku sala ya fajiri tukkirizibwa okwaziina ng'ebiseera by'essala ya fajiri tebinnatuuka tuli fena ng'ebiseera byaki tebinnakola ki ne twaziina abantu basobole okuba nti beteekateeka basobole okugenda mu ssala yaki ya fajiri. Sahaba yitibwa Jabir bin Samura radiyallahu anhu agamba bwati kana Bilal yu'adhdhin idha zala ash-shams la yakhrumu thumma yuqimu hatta yakhruja ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam agamba fa idha kharaja aqama hina yarahu akona kutukajewo tukanotinge eno hadithi ekuwa bujulizi ntokirizibwa kwazina ng'ebiseera by'essala tebinnabakola ki kutuuka okanoti zako eyo hadithi sahaba Jabir bin Samura radiyallahu anhu ekuyigiriza nti tokkirizibwa kwazina ng'ebiseera by'essala tebinnabakola ki ate n'okukima essala wanjogere mu ddoboozi lya mpola mpola abazinyi baffe mbeere bantu balungi lwaki okukima essala nga imamu tunaamulabako ani agenda okubasaaza nga takima essala okujjako nga amaze okulaba kwagenda bakola ki yabeera nga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tegera Isiraamu okukima essala kirungi nga amaze okulaba ani naye kati abantu balina effujjo mu mizikiti atunulya kadde wali kakoze eki imamu bwolya walina ensonga ezimutabuseeko kukaawo wabadde ali najja si yazinye nasooka tanakogira akonaku talinaku na ssaawa ku mukono nagira bwati kyamani w'omuzikiti basira bajja bawulira ate ennaku zino byatabuse
bachairman b'emizikiti abasinga obungi tebasoma ddiini oba kyavudde ku ki ng'oggyeko emizikiti emitini obuzibu nti Allah bakyawadde kasente mukimanyi ekyo era mugoba imaamu chairman w'omuzikiti nga bali talina imaamu bulungi agamba nga wadde b'eddiini simanyi bulungi n'imaamu talina tusaaza era mbadde nsaba tunonye imaamu muki bw'anaaba wakusasula nzija ziteekayo nja zimuwa olagoba imaamu bwe chairman amala kusayininga nti wadde b'eddiini sibikola ki bw'oba tobimanyi okola ki ku muzikiti musonyi babuze ekibuuzo ekyo tomanyi bya ddiini okola ki ku ki ate byolamula genda mu ebyo otamanyi byolamula oze b'eddiini simanyi bulungi wakale waliwo ebigambo byetu byabaseka basomesa nga bagamba nti oba hadisi oba aya oba kiswa n'atubuuza ebibuuzo nga bisatu oba hadisi oba aya oba kiswa naye nga birina amakulu gaabyo nti imaamu bw'akola obyomugoba alimba tabikola ki tabimanyi kati kyaguddewo mu Uganda bwekiri basiraamu abasinga otugoba mizikiti eddiini tebagikola ki nze nagenda sinkana muganda naye imaamu omugoba naye go n'asaaza nga wadde simanyi kusaaza naye akola ki agende katomanyi kusaaza ate ogobaani imaamu waki tomukwata bulungi nakusaaza esolazo nakutuusa eri Allahu ekyo nno kiyisizaako buki buyisa kubanga mbadde njega ku bantu abaagala okukima eswala nga imaamu tanakola ki batugambye wano wuli hadisi bwegambye fa idha kharaja aqama hina yaraahu hadisi sahih ne Muslim mweri omubaka bwe yavangayo sallallahu alaihi wasallam omwazi nnyo ne yaziye ng'akime ki naye nga amaze mukola ki naye kati omuddu osinkana nga tukime imaamu ajja kujja nga imaamu akyalina muzu eri ne bakima essala ne bawadde kikendeera 8 bonna betundeko bati gendayo sijja genda naddala nga yamagalibi nga bakonako nga da step mabega okujja ku dhuhuri awo banguwa ne asiri banguwa naye magalibi ne shai ngokonako bwani ngakola ki mwakimi yaki muzikize nange mbenga yomba mulinga siyomba tubene episa kuki mukimanyi nti mu sunna z'okwaza nayo tujozera maaso kyandibadde kirungi nnyo oyo yennyini yazinye yabakola ki okujja kusinga embeera yabuwaze naye kirungi nnyo eyazinye yabakola ki naye olwaleero ono yaziina kyola musajja gwe mwagala nnyo nze alina kuzinambuzeko n'okumbulako kasema onkwazina agusoba n'okuwaleti mabega bwati ng'agenda mu wuzu akutama bwati ng'afuna wuzu nkulu wano bweguti kale gunjja kugenda okime Yesu amanyi nti omwazinyi alina okukola omulimu gwe yaziina ng'olusi talina wuzu bw'amaliriza n'aguteeka wano ku mpale y'emabega bwati nakira muzu wali obudde butuusa aga nkyafuna wuzu muzira guli ludda waga gugunalo kati gwe mujja kugenda okola ki ogenda ekime ezensonga zoga musiramu waayo buli awo naye nga kiri sunna omuntu kirungi yazinye yabakola ki yabakima ate kirungi okukima nga mutegedde agenda okukola ki imaamu akoze ki azze ebyokukola kona ku bisaala ate sisaala keyo okola ki ate abaluusi babeera bagenyi awo sekuwale namungo n'asaale asanze balina byebamaliriza mukereye muluddewo ondi ekitugamako awo ne basiramu lwaki mulawo okusala bwe mutyo naye nga yali kusafaalize abantu basanzewo bantu baki ate sisala kiki iyo gwokola ki ogende naye tujja kulaba awo insha Allahu taala temugamba timbagambyeko nyaawo kabadde ka bulijjaako bakiyamaani abatamanyi ddiini mutuyambe byemizikiti musome bikole ki musoke mbyesonyiwe banaye department za njawulo mu nsi muno ey'omuzikiti ya muzikiti n'ey'omukyaki ya muki n'ey'obusuubuzi ya buki ya busuubuzi n'ey'abalunzi ya baki naye eno nze kino siba nkikoonako kino ne mukulu wange Njuli kino siba nkikoonako department y'ekiwalimu ekyasinza okujogebwa mu nsi Uganda osinkana atasoma nga agamba imaamu nti gwe wasoma ebintu wadde saasoma naye byosoma ebyo si bituufu ate nga tewasoma obitegeera otya mbu wadde siina thermometer naye olina omusujja onkebedde otya otegedde okuba obanyi bakabera omuki omusujja department ekiwalimu buli muntu akikola ki era kyova olaba nti singa ensonga zijja nga za ddiini zandibadde sigalira bannaki naye bikyaliwo ebyo kasitejja mu ddiini buli omu ng'agaa nti alubadde nange ndi musiraamu ensonga z'obusiraamu zogerako buli musiraamu naye nga teza bannaddiini naye zogerako buli muki nokyolwa ne musola muyingiddemu ogenda omusinkana akutta omuzira akime si waawo
teryamumanyi kubanga mbakibedde ku time nalabanga basala 7:15 azili 7:18 nakime sala bapakize pichi babiri nagamo ne yamulese ko naganti gusaza baba cyali ku Allahu akbar na imamu nakola ki nayingirawo abagenyi basaza imamu nga imamu takoze ki simu abachi tugende ku fajiri tumalize inshallah taala wa amma al-fajr hadithi sose ebadde kulaga okwanzina kusoleze tekwa kutekedde okubeerawo ng'ebisera bikoze ki okujja ku sala yaki ya fajiri awaliwo ebiki waliwo ebigambo naye tali fajiri toyaziina nga tenabakola ki kutuuka فذهب مالكي والشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن حزم إلى أنه بلو النبي بينكوزيشي بيمنيه التيم يداو النمبر نيجو تباتوانا غامانتي أبامو باغامبا غامبو تيا بامو باكولا شي kubanga manya tujja kola ki Imam Shafi'i n'abalala bakola ki bagamba yushra'u al-adhan lil-fajr cha mushariyo kwazina sala yaki ya fajiri qabla al-waqti ngebisera byayo tebina bakola ki mukategeda kwa Islam dhuhuri asri maghribi isha'i tokirizibwa kwazina ngebisera tebina kola ki naye fajiri ani obagamba subuyi oba sala yo kumachanga tuzukuse mwe bali batayimanye ebi sala yodi yo kumachanga tukoze eki nateba sala gama tuzukuse kale sala yo kumachanga abantu bakoze eki bazukusabe basse ye sala kirizibwa kwazina ngebisera byayo tebina bakola ki qabla tulu' al-fajr as-sadiq ngamambi yamazi batenda bakola ki kuvaayo lwaki basilamu lwaki sibanga ndi wano nga mutwalidde obudde bamu abukyabuleyo kati ngenda bunyongera lwaki naam ayibasiba kola ki لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فقولوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم iyo hadithi chikutula goyi mwanjo takaje gambe echo chikutula chi seka tawiri ngosike sete seyo to Julia ulira hadithi ojita chi chikutula goyi ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba anti Bilal yazina ngobudde bukyali bwaddi bwakiro nibe mulyanga yazinye Bilal mbudde bwakiro ayogera kuba nabasiba mwezi gwachi gwa Ramadhani tunatero genda okawo nzintiro chikola buli Ramadhani genatero kutuka somayo kemisomo ja Ramadhani obagumu oba ebiri fasika tusomo mwezi mulamba neka tusoa chikola echo watu abisoma dda tujja kusoma zingi misomo gemeka ngiye satu tujukanye mu just kuchi kwa Ramadhani insha Allah taala agamba nti mu mwezi gwa Ramadhani Bilal ayazina ngobudde bukyali bwachi bwakiro nibe mulyanga Bilal ayazinye mukabe akagambako mulye nokunywa mukole ki mpaka lana yazina ani mutabanyiwe wa mama Makutumu ibn ummu au mustopi ngokola ki ani ategedde hadithi ni wasina genda wa Wasilamu naye kenyine ndime kutegeera ate nga zatudde wano maaso gabu njidde mu Luganda Bilal yazina obudde bwaddi ne Bilal yazina nga mulye nokunywa mukole ki monyiso kiri mpaka lwa yazina ibn Umm Maktum anategede hadithi sekatawiro nsokere kugonye nge pesa wetuze mu kamera board ompe answer imebega kitegeza mambi ya mazima ebesaze ani azina ku ya mazima ibn Umm Maktum yazina ku ya machi kuya mazima jazakallahu khaira kitegeza ki aliwa bali babiri Bilali jazakallahu khaira nawe oli mutuufu asembayo sekamza wa alaikum salaam wa rahmatullah
afwan buchali bwakiro tenakutuka mulye bana yazina ani ibn ummu maktub kitegeeza ki okuyimiza okukola kitegeeza ki jazakumullahu khaira nsaba Allah baddizeewo ya rabbi mumaisha mutambuliddemu ekyo eno hadithi era etegeeza ti omubaka yalina abazinyi babiri sallallahu yalina Bilaali ne ibn ummu anayina eyokusatu amutuwe nebakubira ebitabo taliibo bwabikebedde se omusiraamu nobimalayo yalina abazinyi babeka era ina hadithi ekutegeeza bulungi nnyo yejja okutulawo ekisala goyi ogamba nti as-salatu khairu minan nawm kibeera kwazina kusooka oba kwakubiri tugenda kunoonya ani yakyogeranga mukategera salaamu tugenda kunoonya kuba n'abazinyi babeka naye sinwaleero temwesunga nnyo siddi sinwaleero tugenda kunoonya ekigambo kino nti as-salatu khairu minan nawm esala yesinga otuki ani yakyogeranga ani yakyogeranga kale wali uliddeko yakyogeranga yali ani yali Bilaali ibn ummu maktum ibn ummu yakyogeranga tujja kubafuna ani yayogeranga ekigambo ekyo enti ebintu ebirimu ebito bitambula abasiraamu nze mbeera mu kirasi mba n'eddembe mala kuva wano kazinda stress nezinkubira wali naye bwe mba ndi wano siba na stress era bwe oyagala okuna stress gwe tula mu ddasa siba kiri basiraamu naye bwe mala okugamba nti assalamu alaikum warahmatullah ng'essimu zitandika weda ndi mu ddasa naye nsonyiwamu kati sente zosazifunye olwaleero otandikira ku sente zazikoze ki nakuliramu egambo eddeeni naye wakyomanyira bwotyo buli kaseera ddasa emirimu gikoze eki giweddewo naye bwe okyali wano stress zikola ki ekituufu kiri nti fayakunu hadha al-adhan in bracket al-awwal okwazina okukola ki li ajli iqadhi an-nas kubeera kuzukusaba ki bantu bakoze ki bebase lisala tubazukise nti sala enatera okukola ki era omuntu ayazina okwazina okusooka tusigala tukyalya nga tukyakola ki kale tubeera mu Ramadhaani ne bisobola okusigala nga okyakutteko tujja kwogerayo nga Ramadhaani etuuse inshallah temugenda wala nnyo then waliraddi alqaim almujtahid waliwo n'abantu abeera nga yawumuddeko nga bali mu jihad yawumuddeko ng'ateekeddwa okuddamu okusetinga ensolo ye agenda okulwana sibe kiri kati bwe yazina okwazina okusooka yeteekateeka amakulu okwazina okusooka waku litanbihi kubanga kuwoninga baki bantu nti esala ekola ki era waliyatasahara in kana lahu haja ila siyamu kuba kuyamba n'omuntu okuba nti ali addaaku bw'abanga muntu wakusiiba olunaku olukola ki kwe kwazina okukola ki kyabiraga nti Bilaali yazina budde bwaddi bwakiro naye bwayazinanga ekiro nga mambya ey'obulimba yekyaliwo nayazina musigale nga mulya n'okunywa mukole ki mpaka lwa nayazina ibn ummu maktum bwamala bwatandika okwazina okulya mukole ki amakulu nti kubana babiri kulika yazina nga ebiseera bituuse kuliko nayazina kati birina bakola ki gwe mukyotegeeza nayazina kati birina kutuuka Bilaali mukatega Islaamu Bilaal ibn Rabaha radiyallahu anhu yazina nga ebiseera birina kukola ki ate nayazina nga ebiseera bituuse mu hadithi eno ibn ummu maktum era faqad istahabba al-jumhur al-adhan ath-thani inda dukhul al-waqt era abayivu batugamba kiri mustahabbu kiri mu sunna okuddamu okwazina okwokumeka ng'ebiseera bikoze eki kubanga mbaka agambye nti ibn maktum akole ki ayazine ng'ebiseera bikoze eki wara'u annahu yajuzu al-iktifa'u bihi lis-salah era abajumhuru y'abayivu tugamba nti ne bw'okoma ku kwazina okusooka tusobola okusaala fajiri ng'etuuse ng'ebiseera bikoze ki ne bw'okoma kwazina okola ki n'otaddamu kwazina kwakumeka naye ng'ekisinga okubeera ekituufu
era ekizito ennyo wa sahih ma dhahaba ilayhi ibn Mundhir ekisobola okubeera ekituufu ennyo okuddamu okwaziina ku fajiri ng'ebiseera byannyini bikoze eki naye ng'omutema ku makulu okwakoze eki kibeera ki kituufu naye singa obuzito okuddamu okola ki lwaki waliwo hadithi eri jeno egamba etya idha hadarat as-sala falyu'adhdhin lakum ahadukum wa hadha amun eyo hadithi eri jeno singa essala ebeera etuuse wabeeyo omuntu omu mwakole ki eyo hadithi etegeeza nti buli biseera essala bituuka walina okubeerawo muki omwazingi so abamu batugamba nti osobola okukoma kwaziina okusaba ku fajiri notazina kwakomeka naye kisinga obutuufu singa oyazinya okusooka n'okwokubiddamu okole ki oyaziinde mbali sagala batwala nnyo wala nnyo tusooke tukoma awo tutandikire awo insha allahu taala wabwe mbasussako kaawo nawe njagala batwala naddala kwaziina okwa kifajiri okwo tugenda kubuuza ebibuuzo ekigambo kino nti as-salatu khairu min an-nawm kiri kwaziina kusooka oba kwakomeka ekyokukitubuuza as-salatu khairu min an-nawm ani ekyogeranga yali Bilali oba Ibn Maktum ese ebibuuzo ebibiri ebyo tujja kubitegeera bulungi nnyo inshallah ebinatandikirwako omulundi okukola ki okujja kuba katewaliyo katumaze okuyita mu tayimu yaffe n'abazungu gye baalaba sibe kiri mbadde saa tukomawo olwaleero tukomye ku ki obukwakkulizo bw'okwaziina twogedde kaaka kaki buli bumeka 2 3 4 5 6 7 buli 7 twogedde ku kaki noza mukkiriza tugenda okutandikira omundi oguddako buli 7 conditions z'okwaziina so si buli omuntu avaayo nayaziina tokkiriza nokujagamba mwazinyi nti genda nange njaziine oyinza okuba tobitegeera buki oyinza nokuba eddoboozi eddungi kituufu ng'oliyina naye ng'ebyokwazina tobikola ki tobimanyi sigala neddoboozi lyeddungi si buli muyimbi akola ki nti ayimba sigala eddoboozi lyeddungi ono akola ebyakola ki fe omwaziinya yaziina ng'abitegeera wabbeeyi nnyo okusinga omwaziinya atabikola ki atabitegeera kubanga essaawa yonna atusula muki mukatyabaga ogamba otya driver nti emotoka ogimanyi sigimanyi naye etambula olinnya oba tolinnya nokikuba omukono gwa driver ovaawa simanyi ogendawa simanyi okola kyawo tugende fenna bameka bagamba nti genda ebintu mbyogera mu muzikiti omuntu agenda ku driver atamanyi gyava atamagana gyalaga tugende nekituufu kiri nti omuntu atamanyi gyava tayinza kumanya gyalaga kubanga tomanyi byakwaziina kizibu nnyo okumanya ebyeswala kizibu tokedde okumanya ebyokwaziina soka omanya ebyaki naye namba nyingi nnyo ng'ayimirirawo mu ssala naye tamanyi kukola ki kwaziina mujja kuwulira abaziina awo ndifunayoko sample nga ziri mu kale nga siza kamera nemugamba tukimiremu awo akiteekawo mu luganda lwenyi nti kati kamati swala kati kamati swala ngagamba kadi kamati swala agamba kati kamati swala kati etuuse kati bwe batubigera mu luganda saballa sasi ya rabu agasigenda kubuka kitabo kino obukulu bw'eswala atuli bukwaziina onava mu kwaziina tuyingire tugende inshallah n'ebinaddako biki bingi kyekigenda okudda katuvudde mu kwaziina ino ekyali adhaani nokima kugendeddemu omuntu singa asaala eswala ng'atabadde alina najisi mu ngoye ze oba tuyingire mu tohala singa omuntu asalira engoye mu ngoye enzibe eswala ina gisaala kikyali mu maaso engoye yabba nzibe ate azisaliramu eswala ebeera etya tujja biraba inshallah byonna biri wano mu bukulu bwaki nje bali musiraamu nga mutembeeyi ate mubbi esaati gyalina yabba nzibe n'empale yabba ki n'obugato walese wali wateeka engato nawo bubbe kati nasaala eswala gyasalira mu ngoye enzibe eri etya sinakiringa n'amazzi abba mabbe kuwoota kati ali awo mubbi wansi netubabuuza ekibuuzo nti omuntu eswala gyasaala ebeera etya ate omulala amaze okusaala badde afuluma awo n'alengera nakisi ku kanzu ye naye nga amaze okusaala eswala ye erina biyingira mu twahala bukulu bwaki bwa swala
bijja kujja insha Allah taala. Basiramu bali saatu komaawo obo bitegedde abadde Allah tubuzeyo kababuuza nga tubuza ku byaleero nga si bya Taiwan. Taiwan mumanyi balaba kati bonse emikono ne malaba nywa Taiwan yaani. Taiwan ye nyama y'endiga mu yembuzi. Kiri haram okutunda endiga mu mbuzi, haram haramain. Olina okutunda embuzi nga mbuzi n'endiga nga ki nga wadde bifaanagana empooma. Naye mugambe nti musiraamu ozze naye eno ndiga ajja kugulako eno mbuzi. Kati namwe mmanyi okubuuza ebibuuzo tuli mu kwaziina ate n'ojja obuuza byewawulira seeka gamba naye tukolagana kwaziina naye biferere okukola ki ntegeeza nti ebibuuzo ebigenda okubuuza tugamba seeka kino kingenda okubuuza tekibadde musomo gwa leero naye kyagala okufaanamu ogwa leero ebyo mbiganye sobola okukwata obuki tubuze musomo gwa ddi tukola Taiwan. Mukono gujja badde mu Taiwan wanjahaja. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kujuma tulaba kola ki juma ya sunna awo ate kati hukumu jingendo okujja muzikiti wano lwaleero essola juma ya sunna oba ya faradha. Essola juma ya faradha era mu madhhabu ge tulina amalungi ennyo omuntu yenna asadde ejjuma tasala dhuhuri. Ku madhhabu ge ekyo bwe ogenda okimbuuza mala kunga sekansi bwe mala ejjuma nsala dhuhuri awulayo nkuwa gy'ogwa abajjuma ne zukuuli abo baza okubuuza ekibuuzo bwe kityo naye ffe abajjuma yokayoka kiriya tetulinaako dhukuuli so kiri kitegeeza nti juma gye tusala eyo eri tuweze mukadde wange jazakallahu khaira wanye mukama olwa zukuuli juma towegaana gye bali kale wanje Fudhuha alhamdulillah wani ngotako mungalo kubanga nje kusomesa naye nja kukwata mungalo nga maliriza basi amubirabye salatu dhuha jabadde asala abadde amala kwaza no kibala kola ki kati awtolina musango okuva n'olwaliro okudde mabega naye okuva n'enkya kwokiddamu okuva n'olwaliro okudda wa kubanga dini yaffe y'obusiraamu baka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamba nti Allah yasonyiwa omuntu omuvunaana kwe byakola nga takola ki naye wategeerera okumanya va ku bino mbu yasozeyo ne bwakeera enjolasi ya tawhidi wotegeera Allah omwawulira si yakoza kasana namukatakattako dda wotegeera Allah omukola ki womanyire ensobi wogikola ki kati enkya ku dhuha y'enkya n'omala oddamu n'oyazira n'okima kwe malinde ekinaddako naye sinagenda okukuba manya nti biba biki bifu. Jazakallahu khaira. Wajiseeka. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sallallahu kize ya Rabb. Iyi nagi Taiwan. Yeta gano mutegedde bulungi nnyo awe banje nnyo olomulowooza endowooza embi kati ate dange tanso kufunamu obuzibu gwe omulowooza otyo okulaba jjana abba nga tosuziraye sira. Assalamu alaikum.
genda maaso n'ekibuuzo wamma kiwedde njagala kibuuzo wali Allah musasiri yala takimanyi tagoberera statement eyo kanjiddemu abalungi abawuliriza. Muganda waffe omusiraamu ali mu muzikiti wano, muganda waffe omusiraamu ali mu muzikiti wano alina omuntu gwabadde akonkoda bagende basala efajiri bonna, naye ng'omuddu oyo tamanyi kunaaba n'ekigambo janaba takikola nga ki takiwulirangako. Kati bwe yamaze omunyonyola nti ye naye onaaba ddi Mr. Janaba, n'amugamba Janaba simumanyi, n'amunyonyola amukola ki? Bwe yamutegedde n'amugamba nti ekiba kyetagisa kumala kunaaba buli ku makya ebyosala mbivuddeko, kati bamaze emyezi ebiri tasaala fajiri. Mwanchi ogenda omukolera kubanga omuntu obutasala kyabulabe nnyo 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 nnyo. Sooka omugambe ebyokunaaba biveeko tayammama nga bw'oyongera omutereeza. Sooka omugyamu okunaaba mugamba akole ki? Atayammame, kubanga bana byedda ku ssala tojja kuddamu nkolako ddaawo akutegeere. Sigaza omulyango omuntu ala mu ssala mu muzikiti wadde byasala gwe bimanyi si biki, naye mugabe kola ki? Tayammama. Okakasa ddala okunaba kumuganya okusaala oba yakooye bukooyi ng'omulimisa Janaba ye kitegedde. Sigala mugambe nti atufaayo kati okunaaba kola ki? Ajja kubuuza tayammama kye kimugaye tukola bwoti ne bwoti. Kitegedde musiraamu kuba ayinza okuba alina obulwadde ku makya nga alina ekintu kimugaa nti tonaaba, ate gwe mugamba totegedde okumala okukola ki? Omanyi ekyafaayo ekiri mu hadithi entuufu basahaba radhiallahu alaihim bwe bali batambula ne munnaabwe najja afuna Janaba n'abagamba nti nkoze eti ate ng'alina ebiwundu muki mu mutwe. Mukimanyi abasiraamu awo nsinzidde okumugirawo fatwa yagira kyatambula n'eriwa nti ayinza kamulowooza endowooza ennungi nti ayinza okuba alina obuzibu mu kunaaba ku makya ki okwo. Okitegedde musiraamu nga bw'omunyonyola abitegeera nti birimu okunaaba ate alina obuzibu mu kukola ki? Mu kunaaba. Yabuuza bannaye nkoze etaga nti tewali kyakkola, gwe genda weeyira amazzi kubanga mbaka yatugamba nti omuntu bw'afuna Janaba alina okukola ki? Yagayira yadde engulu teyafa. Kati baddayo bagenda ate ew'omutume sallallahu bamuga nti ya Rasulallah munaffe abadde ABCD ne tumugamba XYZ naga nti mumusse mukoze ki? Awo wali enjogera egamba nti eddagala ly'obutategeera kubuuza ntidde okukosa kiri ekyamaanyi mu kamera mu nsi muno temuli dokita ajjanjaba butategeera kujjako okubuuza. Kitegedde musiraamu shifaa'ul ayyi as-su'aal, eddagala ly'okwewuusa mbadde nkiyegeza te, eddagala ly'obutakola ki? Ly'obutategeera kukola ki? Ne bw'oba ng'otambula ng'olina gy'ogenda nga tomanyiiyo, bw'owulira ng'ozontose nga tukyategeera bulungi, yimirira obuuze, ojja kuba ofunye eddagala. Naye kewepanka nti kagira genda ndabika nkyategeerayo, ojja kuvuga mayiro 10 bagambye nti wabuze dde okumayiro 80 ddayo okole ki? Gye bitandikira eri gy'obaotandikira wayise ku mutima weguti nti ddayi awo nyiri bw'okusanga ddamu obuuze butakola ki? Butabuuza. Mbadde nkusaba omugambe nti sikuve ku byaki eyokola. Ayinza okuba nga weeyira amazzi ku makya agumuka agw'eddalu yeekankanga n'alwalawo ekinamba, kati mugende nti asooka otayammame notayamama batya nti ABCD omutwalirize, ati gwe mutwalirize n'omuntu era mukutayamama kukizibu okutayamama ng'otidde amazzi singa galakosa tekiri osiraamu ye kiri singa nti amazzi okunkosa nkola ki? Ntayamama. Tetayamama kubanga amazzi gabuze bubuzi kyokka kyokka n'embeera z'omuntu zaalimu zisooka kuleetera omuntu okukola ki? Tayamama. Adde kusaba omutwale bwoti bw'onaamuggyaawo ayinza okuvaako. Nze akugamba olwali masikiri nina gwe natwalako nga mumanyi musajja ne tugenda ku muzikiti n'angamba seeka seedde bulungi nenoonya omusajja watatereera bulungi ne wambula nyaga tugende tuba ku muzikiti nanga seeka sina wuzu nemuga nti atufaayo nze ku irimu gye nnina olumulimba ku irimu gye nnina osobola okusala katolina ki nga njagala ati sayingire mu ki naye bwe nateekayo ekigere muzikiti nti bisimida nenyingire omuzikiti nanta omukono aga seeka nsanga wali naddayo ku motoka n'apaakinga ne mala okusala ne musangawo nga paaki ye gatasadde awo nali musanzeko mubulamu bwange gyali Allah amusaasira rabbi gyali
nawe lwana okulaba nti omuddu oyo tava muki mutwalize ki mpola taiwan tumukomya awo wanjiseka. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okuyingira kwebiki kwebiseera ketusookeddeko kuyingira kwaki etuli mu conditions ebiseera bimala kutuuka kyakunoonya ani ayaziina tonoonya ani ayaziina ngaebiseera tebinakola ki obuuza otya naalyanga tunaba kufumba enkola yaffe mbangeri yekikopikopi bani abanaalya oli bameka soka ofumba obuuza abanaalya gwefumba ebiseera bimekola ki bimale kutuuka onoonya anakola ki okuyingira kw'ebiseera ketubadde kukana kafajiri abayivu abamu bagamba nti bweyaziina abamu baga nti ate ne fajiri situgikiriza kujaziina tebunatuuka era baga nti bwebyaziina tetubimala bali bagamba nti atwaziina ogusooka nobukomeka bali baga nti guno ogusooka guno tebakwita nakwazina kwakuza okusaba ebasse si kwa swala tetubibala tubala bino ng'obudde bukoze ki butuuse basiraamu tuweddeyo alhamdulillah omu ansanyudde nnyo abadde nga ye ayaziina ku dhuha nokiba nakola ki kitegedde mukadde wange ebintu bya bulijjo twagala okuddamu mu mizikiti gyaffe gino tudde ku irimu yaki eri irimu eri ey'olwomukaaga eyo nungi naye manya bwogikola ki bwogisuubiza wangiseeka. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Imaamu obudde osera butuuse imaamu tanakola ki kutuuka ate kigambo imaamu kitegeeza nti imaamu yatukulembera muki mu swala nga situnaba kukima nakuyimirira mimbali anatusaaza tumale kulaba ki ekiganya imaamu waffe okujja muki ekyo bayita no protocol ey'obusiraamu era bw'aba nga alina ekimuganye nga kitegerese bulungi nnyo tumusabe olukusaffe tukole ki naye kyabulaba okujja mu muzikiti sinaga nti nosalimba nopapa nga imaamu asaaza kakola ki waali totegedde ensonga kitakoze ki ayinza okuba azirise nga wagenze oli mu ofisi yakoze ki mwe nemusooka mutunuulira esswala naye nga imaamu ali wali afa yeetakisa muntu amukola ki kati mumale okufuna okutegeera lwaki imaamu takola ki bwe muba musobola nga muli ku bwangu nyo mugere musaba olukusa mugire ti imaamu tuba tusaala tukole ki tusaale wabagamba nti mugende nga mujja bagamba nti anzijja nga mukola ki atamulinda nga yadda mu nsonda nga yakola ki kino kyaliwo ne ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamulinda mu kaseera ako nga obulwadde bukoze ki nasindikaani olulukusa naga nti bakale nsale ki binnas erusaza baki abantu naye fe olwaleero ali ku bwangu yasaaza abagenda imaamu agenda okujja nti ki imaamu gokere tukimaze waayi inna salata kanat ala mu'minina kitaba mawquta nasoma aya ayonoonya obusiraamu asomera imaamu aya mbu inna salata kanat ala mu'minina kitaba mawquta essala ina ebiseera byaki gwate gwotasobola okusomera imaamu oli imaamu watusaaziza nti anze nvuga bodaboda ali ku northern bypass naye ngenza okulanga abasabaze bajja kumpitako naye akatusaale olwo kiki basiraamu enkola tejja si nnungi mizikiti si nnungi saba imaamu olukusa omugende mulabe lwaki takoze eki lwaki tazze tukirize tuba obudde butugizeegizeemuko katini
Oyo gende wa imaamu ndibenyogera sala kubaza mabeganye oyo gende wani ajikawe obitegeze mukama wange oyo gende wani ndumugati imaamu izo mugamba mugati imaamu tusale ngaseka mukole ki musale ato mwazinya ino kubanga ategera bino okusinga ku imaamu kusina kindi wango mwazinya yaziye wamina sunna an yuqima alladhi adhana ekiri sunna kwe kubanti ye akima oni yakoze ki ne katabamu omwazinya bacha ali ku sunna wali nga mazo kwazina ageno kuyingira munda ngisala qad qamati salat wali mulaji koze ki tembiraba kuzanye buzanye mu dini abachikule ekyo tebaliwo wano naye ebasinga obungi mukategedda wante baliwo ne basinga obuki obungi nomboza musema kyo yimiridde bagenda kima dakika emu dakika bbiri dakika ssatu dakika nnya kitegeeza nti era kabiri bazikoze ki kati ze paki zimala zidugadde tezidugadde bantu kuba nti bazikwatako bakyafu buli ajja nti banakukima ayesigama mpaji bazibukinga bukinzi onadda kweno onadda kweno onagenda ku nsonda yakuli ku kidonkuli onadda kweno agira bati talina data ku simu singa balina data badaja kubera ku simu bwati ninga ayingidde omuki tajja bisalayo bikabuli yabyo kima bakole ki naye byonna biraga nti obusiraamu bwaffe tunabukola ki tunabusoma obudde bwamalanga alize imamu bakime bwanda bumala okusalira akameka taye tumasi nakikola ki najibaga tulinzani tulinza imamu naye sigame mpaji bwati katubikonyeko inshallah tuyinza obbireko obulamu tubikonyeko naye tukumaawo bajja tunyigira ntwabyogeddeko saba tukumaawo inshallah taala yesiye tujja byogera ku Friday kola ki ejja in kana min al-umri baqiya inshallah taala Allah banatu wadde obulamu n'obusobozi kangende ku agamba kafaako olwaleero akali mu bigambo nga bina byokka kagamba katya la tu'thi litumdaha wala tamdaha litu'ta la tu'thi litumdaha wala tamdaha litu'ta kateke mulamu obwensi kajja kuyambako inshallah taala noza tukumaawo ngateke dosira mukawulidde kale tukavunule tugabanga kuwaana ate tuwaana nga kuwa basi beda mulamu ngoli ize towangayo kukuwaana ate towaana nga kuwa awensi wefiridde buli omu kati mufere wa munne abagaba bagaba kubawaana n'abawaana bawaana kubawa awensi wefiridde wokawoka tewali kirala tewakyaliwo Allah agaba kumukola ki kumuwaana ate n'awaana awaana kumukola ki tewali kisense okujjako awo kasi bwone balaawo ogenda kutambula buli agenda omusajja oyo walugezigezi naye ng'ate gwe mutuufu gwe buki weewale mubulamu bw'ensi wo okugaba okukola ki oba okuwaana okukola ki osirika n'omuddu ng'ayogera ebigambo kikumi mwaga ku muntu ogwo nga byonna bya bulimba naye nga ali ku tageti egi ne bwampa ekyebiri ze mamaze awo wavudde ne protocol atali mutuufu ne bojjaawo nga bakimanyi nti nze ayingidde muzikiti wano temulaba wendi masikini nga saizi yeeyo naye nsambala nga tompanvu seebuzabuzanze wali abampi nga teka bambala mpanvu awuli ennaku emutta ayagala yambale ku ngatta empanvu bagaye nti muki nze sambala mpanvu lwakuwanvu era nyambala nyimpi naye nga tusaga na mpanvu zimenya kati omuddu ayingira naga nti nkubuulire mwalimu ennaku zino owanvuye wallahi nentandika ty okuwanvuwa nemanya nti bali mukumpa nayagala muwa nayogera ebigambo mwalimu owanvuye wadde wabuuza omwezi mulamba oba badde olya biki ebikuwanvuyiza ntya towaananga kuwa aye towangayo okukola ki abata bali kuleva ewaayo n'abooza ne gwamaze okuwalaga nti nali nkuwaddeku nti aguno bwegusoose kankongere ne gwokubiri namukola ki namwongera obadde omumanyi tisikumanyi
anamanyi wano tinze kanzu kuwe gendo zimu mutegeze nti yenze gundi towangayo kukola ki kuwana ayo towananga muntu yenna kukola ki ekisibyewo obukumpanya wakati wa mikwano gyaffe tubawana kutuwa ngote basilamu timugandi basilamu twakomye kiasi yazeemu nebino biga tuyogera kwebulya mulamu bwaki ekyo nonye mikwano gyaffe nti ne mukwano kutaza kubulya kitufu kyoli kubanga akumanyi nti bwakubulya ekitufu togenda mukola ki tagenda kuwa bombule ekitufu takola ki kyova omugamba otya n'omuyiya anoga nti oye mukwano gwo n'omugamba ekyeno n'omugamba ekyeri n'omugamba kiri naye baba kubigaba byenkugambye olaba tompadde sente olwalekyako oli mwavu kitegeeza nti obedde oli mukupanga okulaba nti akola ki towaananga muntu yenna kukuwa newabeeranga mukulembezeewo yogera mazima maki muge nti newankubadde oli mukwano gwange naye kino kyokoze siki naye omuntu okukolanga ekintu ekifu n'omuwaana ng'oyagala akuwe kyekizimba obulimba muki mu society butambulira abantu bawaayo kubawaana ate abala bawaana kubakola ki oba mbagambye kunyi munasome basiraamu naye bulamu bwaki bwensi tobikola mubulamu bwaki bwensi tambula nga oli simple obanga owadde kibeere kyama kyekisinga obuki obungi ate bwobanga oyogera ku muntu tugamba nga nti kamuwaana akole ki kiri awo ebimba lyawo kiridawa naddala mbiseera by'obuki bya kampeyini ebyo byemulengera ebyo emboozi zisinga okubeera ennyingi zonna zakuwaana kufuna sikogera maki mazima nawaana namaliriza nafuna zakoze ki kati abantu n'okukala bakalidde eddala bulungi bamala byogagana naye ku bino byonna byenjogedde tunakubitegeereza okojja onfuuwe n'okufuuwa kati bakusaba kusabe naye mwe abantu baliwo babaone mwakula mutya abatagaba obedda awaana kumukola ki kale tiba Allah tugasine ya rabbu kale kagamba katya la tu'ti litumdaha wala tamdaha litu'ta towangayo kukuwaana ate towaananga kukola ki towaananga kukola ki akesiza okwetaaga ako kagenda kugira mubulamu bwensi ng'esajja liryawo sente liziina ninga otamala disutasuuta terikola ki osobola ligamba nti wadde tosaala naye wallahi Allah akwagala ki nga tosaala ejjana yeerijedde musiraamu totya nze ku ngeri gyompamu ku sente sadaka zompa wano Allah waakwagala abantu bebakola ebyo nagenda ku muntu nga si musiraamu nasooka amugamba ebigambo by'ekisiraamu byonna kubategere nti alina kuki ku sente naye ejjana kati nyongera nkuwa ejjana tanatula shahada kati omugamba nti nyongera sente nkuwe ki nkubuulire ki ngenda kusabira kati wanika emikono nasooka ayogera ebigambo ku musajja naye nga akimanyirira nti omusajja wallahi Allah tanamuwa bulunga mugamba nti la ilaha illa Allah Muhammadu toyogera nga kukola ki kukuwa yogera maki mugabagabuze kola ki sirika saba Allah atumalire yabu atuwa bulungi mu kaseera kano atasobya obukalimu innahu waliyu dhalika wal qadru alayhi tumusaba Allah azza wa jalla abali mabanja Allah aberenga gatumalira mungeri zasuubira obaze tasuubira ya rabbu tumusaba Allah abalwadde mufu aberenga abasuusa abafu mufu Allah aberenga abagaggawaza tumusaba Allah azza wa jalla abali mu mbeera nga si nnungi ziyinza okubeereza obulwadde obeeza amakomera obeeza ebizibu ebyenjawulo tumusaba Allah aberenga buli wali wonna Allah abeera mu mbeera zaabwe aberenga abasumulula innahu waliyu dhalika wal qadru alayhi tumusaba Allah azza wa jalla buli ali wano kyassaamu emikono gikibeere mu baraka ya rabbu atere baraka mu mayumba gaffe atere baraka mu baana baffe ne bakyala baffe n'eri mikwano gyaffe gyonna tumusaba Allah tuwe obuwangaazi obulungi bulimu okumwawulula n'okumusinza Allah tuwe enfe ennungi okufiira ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah tumusaba kitiibwa Allah azza wa jalla aganye tulekera bulamu bwaffe wadde lutemya lwa liiso okuba kulaba Allah abeerenga atulabira tulabe ebituufu byayagala tulabe bwekuba kuwulira Allah abeerenga atuwulira tuwulire byayagala tuwulire bwekuba kutambuza biyungo bireme kubanga bitambula bidda mu haramu tubitambuze nga bidda mu halali innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin
jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.